emyaka 4 nga gwokutte enkasi byonna byoyogera tewali kiteekebwa mu nkola wabula tukoma ku kubyogerako bwogezi kyova olaba nga abamu bagamba ne bw'oba muzadde awaka omwana n'omulimbalimba ekivaamu atandika okukulengeza agamba oyo taata bw'atyo. So abantu abamu pulezidenti w'eggwanga bamutwala ku leva eyo batandise omulengeza kyova olaba nga bamukyalenjinga bano abaana bakyalenjinga mukulu ekyamuganya okulabika mu butuufu nga talina kyakugamba nsi ababadde balina ebyokwogera baalabiseeko nawulirako ensonga eyo nga agamba nti ali mu kunoonya bululu tajja kusobola naye dibeeti yabaddewo ekiro banoonya obululu kitegeeza tolina kyogenda kugamba bantu kakati bano abalina bye babadde bagamba abantu balabiseeko abatalabiseeko babadde tebalina bye bagamba abantu babadde tebalina bye babuulira ggwanga naye nga ekikulu ky'ensonga abamu baagala kubeera nti nze mukulembeze kitiibwa naye nga kyogenda okukolera eggwanga byeyeeyo dibeeti bye yabaddeko era ababadde balina bye bagenda okukolera eggwanga baalabise. Kyoyagala okugamba nti omukulembeze ekyamuganya okulabikako mu dibeeti yabadde talina byagamba bantu. Mbadde manyi nti gy'okoma okulwa mu kintu gy'okoma n'okuba ng'olina ebyokugamba abantu. Obukulembeze buli muntu alina akatafaali ke. Omukulu kati aliko mulungi nnyo nga waliwo ensi etulumbye ebyo mukugu nnyo naye ebyokukolera eggwanga mu butuufu buli muntu abaako si byonna nti oba obimanyi naye bwe wabaawo ensi etulumbye awo nange mukoonera mukugu nnyo. Lindako katono. Awo omukulembeze akulembedde emyaka egiwera 4 bw'ogamba nti emu ku nsonga lwaki teyazze yabadde talina byagamba bantu tolowoozaamu nti oba mukyamu olw'ensonga bwetulaba nti ttiiki zonna zemmuwa za byakulwana bwetulaba nti nno ebirala byonna biganye kyovu tolaba nga abato beesowolayo naye ttiiki zonna zemmuwa byakulwana. Soko endeko gwe ttiiki z'owa gavumenti eno mu byonna kati byesobola okukola kola ki? Balwanyi nga waliwo ensi etulumbye era tewali nsi era singa baba bazze wali ebbali ne mubeebuuzaako nti Tanzania yiino etulumbye tukoze tutya wano awo balungi nnyo naye obutafaali obulala nze bwe ntunulamu buganye ebyobulamu biganye ebyenjigiriza biganye ye mujaasi abajaasi balwanyi kivulaba ne Katumba yakugamba ku luli nga bamuwadde okubeera minisita w'ebyenguudo n'agamba nze ndi wa militale siri yinginiya era buli kimu ngenda kukikola mu nkola ya kimilitale eya kijaasi kitegedde kati n'ebyo byebizibu ebireetedde eggwanga lino okubanga omusajja yatendekebwa ebya militale ate omutadde mu nguudo abayinginiya b'enguudo tebaliiwo byebyo ebiganye buli kimu kyakulwana bulwanyi buli kimu kulwana. Okay, awo wennyini nze wembuuliza nti tolowoozaamu nti omukulembeze w'eggwanga ekyamuganya okujja mu dibeeti yalabye nti dibeeti eno eri wansi nnyo ku levo ye ate levo ye eririddawa levo ye mukulembeze akulembedde emyaka 4 omuse mu dibeeti kakati ate abasingawo bayingiddewo ate nga tebalina kye baafuze wadde ekisanja anti be ebirowoozo byabwe byonna obiwulira singa biteekebwa mu nkola nga tewaliwo abitaataaganya eggwanga lino ligenda kubanga essaza lya Amerika lye bayita Chicago mu kukulaakulana ku birowoozo by'abamu ku beesimbyewo wano twalina abasajja Abedi Bwanika yabeeranga ku leediyo n'owulira ebirowoozo bye. Abedi Bwanika gw'oyogerako kati namuwulirizangako k'emabega nga tannafuuka MP ng'ebirowoozo bye birungi nnyo ate kati anti kakati baamutaataaganya
Kati Bani. bamugamba olina kubeera bwoti olina kubeera bwoti ebyo byoyogera ebyo tetubyagala. Ki ekisobola ofuula omuntu omugezi okunzika nga musiru? Ababa balina obuyinza bagaana okuteeka ebirowoozo byo mu nkola. Ffe mutwagalako birowoozo singa mubiteeka mu nkola. Nze ebirowoozo nina bingi nnyo naye nze siina busobozi bubiteeka mu nkola. Naye mmwe abalina obusobozi singa mubiteeka mu nkola wate obeera bulungi nnyo. Kyova owulira nga bagamba nti omugagga pulaani azijja mu baavu. Oyinza okuba n'ensiko yo ng'eriko yiika 8. Bagamba mba kuba na ssente n'ensimba wano kasooni. Ye omugagga akiteekerawo mu nkola n'agenda yeefunira ssente. Ye omwavu akuba luyimba. Omwavu ye aba na bubeezi na birowoozo na pulaani. Abagagga batugamba nti abagagga abamu ekibagaggawazza baavu. Kyova olaba ate omugagga omutuufu buli level agibeeramu. N'awulira ebyabo, n'awulira ebyabali, n'awulira ebyabali, n'aggyamu by'ayagala. Kati bwe tuddayo ku nsonga eri, olowooza omukulembeze w'eggwanga debate eno teyagirabyemu bulabi mulamwa? Kubanga omuntu omanyi ku level yasobola bw'ati n'agamba teyina kiddako. Bano abaana bakyalenjinga. Omuntu atya okumukyalenjinga emyaka 4 ogenda kugamba biki by'ogenda okukola. President ayina vision 2040 2050 ng'ogamba talina byagamba bantu. Emyaka 4 nga gw'okutte enkasi. Byonna by'oyogera tewali kiteekebwa mu nkola wabula tukoma ku kubyogerako bwogezi. Kyova olaba nga abamu bagamba ne bw'oba muzadde awaka omwana n'omulimbalimba ekivaamu atandika okukulengezza. Agamba oyo taata bw'atyo. Taata bw'atyo. So abantu abamu president w'eggwanga bamutwala ku level eyo. Batandise omulengezza. Kyova olaba nga bamukyalenjinga. Kati kyogamba ku bimu president bye yatidde okujja mu debate yatidde omukyalenjinga. Ate bannamawulire mukuba ebibuuzo nga talina byakubaddamu. N'agamba nze ekiro ndi mu kunoonya kalulu kubanga debate yabaddewo kiro. N'agamba nze ndi mu kunoonya kalulu siina budde bw'ebyo. Naye bw'owulira ebirowoozo by'abamu ku beesimbyewo naddala ng'ono omukulembeze wa Nuupu. Lino eggwanga mu kisanja kimu liba liyina we lituuse. Omukulembeze wa Nuupu oyo oba wamusiima busiima? Birowoozo nze simwagala. Njagala birowoozo. Lindako. Bobi Wine tomwagala? Wabula njagala ebimuvaamu. Era singa alijja ng'awemula ate nze mba nkyamwogerako. Naye ebyo ebimuvaamu gwe abantu tebakwagala, baagala bikuvaamu. Nkubuulireko akantu. Mbuuliraako. Nze nali ntunda sipeeya nga nina abantu bayitirivu nnyo. Baali tebaagala nze, baali baagala sipeeya kubanga buli sipeeya gwe baali baagala nga mbeera naye. Naye kasita sipeeya sisitemu eyo yayonooneka kubanga oleeta konteyina. Nalina bakama bange aleeta konteyina erimu obukadde 5 ate omusolo kati baagala 120. Kakati sisitemu neekola ki? Neeyonooneka. Ninanga abantu abaali erinnya lyange lyali litunda nnyo eyo yonna gye situukanga nga ne ssente baziweereza ku bbaasi zitwalire gundi. Tandabanga nako naye nga nange muweereza byakola ki? Byayagala. Naye okuva bye baali baagala kasita byanzigwako ate bakyandabawo. Kati kwe kugaa tebaagala gwe nange Kyagulanyi si gwe njagala. Njagala ebyo ebimuvaamu.